careful. Be careful. Be careful. Climb down. I will take you to office. Okay, I will take you to office. Mwasibye mutya abalungi, kansubire nti mwasibye bulungi. Nyongera okubanirizaako wano ku YouTube channel amanya magi nga bulijjo. Bannange mba mikwano channel eno tusinga okuyisaako ebifa mu kyombo ky'abankuba kyeyo. Kati gwe wenanga oli nkuba kyeyo oba ng'osuubira okwegatta ku bankuba kyeyo, eno channel egenda kubanga ekukolera. Era mukwano wansi wa video eno waliwo akagambo subscribe. Osobola okakoonako nobeera nga ate otweyungako. Gwe wenna omukadde nga obadde weekumira ku channel eno olikinga okomentinga, bannange mukoze kyamaanyi nnyo bamikwano okuba nti muyimirizaawo channel eno. Mukama abampeere kye musinga okwagala. Tutandise ne story ya mwana muwala ono ng'akaaba oba aleekaana. Naye sitaani ayina ettima. Mwana muwala ono kigambibwa abadde yakamala mu kiyumba kya boosi we ewiikisi 3 zokka. Mu bufunze ekyeyo yakakimalako ewiikisi 3 zokka. We twogerera emizimu gyamukubye, oba mizimu gya kika oba ddogo, nze naawe. Naye lwaki ndeese vidiyo eno wano? Kubanga ebintu bino ebiseera ebisinga bitutuukako nga ffe twaggulawo oluggi oba twaggulirawo omulabe oluggi okubanga asobola okututuusaako byonna oba kutulemesa kukola oba kututtira ku byeyo nga ffe twaggulawo oluggi. Ebiseera ebisinga ekituviirako ffe bankuba kyeyo okutuuka mu mbeera bweti. Tugenda ne tuva e Uganda nga tusiibudde ekyalo kiramba. Buli muntu yenna ali ku kyalo n'abali e Kampala n'obakubira essimu. Ngenda ku kyeyo, ngenda kutambula, ngenda bweru, buli omu n'aba ng'ategedde. Bwe tuva ku kyeyo abafamire munda bonna balina okutegeezebwa nga bw'ogenze ku kyeyo oba bw'ogenda ku kyeyo. Kati ne weesanga nti mu bantu b'obuulidde nti ogenda ku kyeyo, tomanya ani wa mutima mubi, ani atakwagaliza. Omuntu asobola okugamba bugambi oyo agenda atya ku kyeyo nga nze sigenza, nsooka atya okulinnya ennyonyi. Mulimu abantu abalina olulimi nga ne bw'anaaba talina kyakoze ng'olulimi lwo leka n'agamba kale tajja kugenda, kale ne bw'anaaba agenze tagenda kulaba ssanyu. Ekigambo ne kikwata. Bayibuli etugamba nti akamwa katonzi. Nekikwata mulimu abalina obumwa mukwano nga kyayogera kituukirira. Kati ne mbeeramu oli ow'omutima omubi n'agamba oyo tasobola kugenda nga abaana bange tebagenze. Kwegamba n'abaako byakola okulaba nti akola ki, akulemesa. Naye nga ani agguddewo oluggi nga ggwe kennyini nkuba kyeyo, gwe gguliddewo omulabe ekkubo, kutegeeza buli muntu nga bw'ogenda ebweru. So nze nganze nga naawe mukwano alaba vidiyo eno nga naye bw'oteesa. Kyalibadde kirungi oba kirungi okutegeeza abantu bonna nti ogenda ku kyeyo, oba twalibadde nga tusirika n'okola ebintu byo n'ogoba ebintu byo mu nkukutu nga tewali amanyi. Sinakindi nga n'abafamire yo tewali akola ki, tewali amanyi. Kubanga omuntu anaakukola ekikyamu, anaakusiraanya, anaakulemesa, tomanya. Ate ebiseera ebisinga abantu abatukola ebintu bano abatuli ku nsigera abafamilizi zaffe, simanyi best friend wo. So kati bw'obanga ogoba ku bintu byo, wakyalibadde kirungi n'osirika. Abasigadde babimanya bumanya nga wagenda nadda nga watambula. Ate mwanattu ne woba ng'omazeeko contract yo n'okomawo wano e Uganda, kangeze okomye mu vacation ogenda kuddayo, mwanattu babakolera ddala ebintu nga mukomyewo wano mu vacation
anti bakubuuza oddayo n'obategeeza bonna nakomyewo okuwummulamu konzirayo ogenda okutuuka okuddayo mukwano olutuuka eri ng'otandika kulwala by'otategeera otandika kulumwa mutwe otandika okulumbibwa bintu mpaka ng'olemereddwa n'okomawo oba sinakindi oli asobola okukola ekintu n'otayita ku airport ng'ate document si zonna ozirina n'otayitawo n'ogenda n'okoma ku airport ne bakukomyawo so kati kirungi nnyo okusirika ne woba okomyewo mu vacation nze ngamba kyalibadde kirungi n'osirika n'obeerawo nga tewali amanyi oddayo toddayo bw'otuuka okuddayo misinde bagenda okumanya nga tebakyakulayo gundi bakuba ku ssimu tezijja nga wayiseemu dda oba nga wayitamu dda nga tewali amanyi ekirala naye ate mulimu abantu abamu nga newankubadde yali tannaba kugenda ku kyeyo nga yalina ebintu bye bimukuba kati oyo tabeerako nti ayina ddogo nti bamuloze ng'agenze ku kyeyo nti oba mizimu gya kika ebintu bye biba byava dda nga bimukuba kati mulimu abamu abagenda nga balina ebintu byabwe ebikola ki nga babimanyi n'obimanya kati ebintu ebyo byanjawulo waliwo omuwala omunayuganda yajja nga azze kunneebuuzaako nno ye ng'atidde ng'ayagala na kugamba boosi we kumuzza Uganda yalina mukozi munne gwe yali akola naye yali mu Sri Lanka agamba nti omuwala oli yatuukanga ebintu nga bimukuba babeera bali mu luumu gye basula nga bimukuba ng'ayagala okubaluma kyamukubanga essaawa zonna oba misana nga bimukuba ng'ayagala okubaluma era nga bamukwata bamutwale bamusibira mu luumu naye nti kyamubeerangako akaseera katono n'amala n'atereera n'addamu n'akola emirimu gye nga kiddamu ne kitwala akabanga nga tekikomyewo kuddamu mmukuba bwe kyagiranga ne kidda kati mbu lunaku lumu amubuuza n'amugamba bino ebintu bitandikidde wano kukuba oba kuva dda nga bikukuba nga tonnaba kujja ku kyeyo ng'amugamba nti kuva waffe byalinga bikola kibinkuba so kati mulimu abantu abava mu nsi zaabwe nga balina ebintu byabwe nga babimanyi kuva buto ye kimukuba n'atereera bw'atyo so omuwala yajja asaba magezi nga ye agamba nti ayagala kudda Uganda tasobola kukola na mukozi oyo amugamba nedda bw'aba akunyonyodde nti kyabeeri nga ye already kimukuba ebintu byakola kyabimanyi kati gamba bugambi boosi akukyuse oba abakyuse buli omu abe ng'asula yekka era munnange nga basaba boosi nga boosi amugamba munnange nze sijja kusobola kubeera n'ono kubanga bw'agira aba ayagala kunnuma ne bamukyusa ekisenge n'aba ng'oli asula yekka nga n'ono omunnayuganda asula yekka naye almost ndowooza kati omusidanka n'atera n'okumalako contract ye naye akoleddemu eyo kati n'omufirisuuti yatuuka n'abanyiira kadaama we gw'alina era we bimukuba bakwate nga bateeka mu kisenge naye nti tekimumalaako bbanga ddene liri awo n'oddamu n'atereera so kati n'ekyo nakyo oluusi kibeerawo naye nga all in all kwekwasa Katonda bw'olabawo embeera yonna nga wali e Uganda ng'embeera eyo tewagirabako abakyala bangi nnyo ng'agamba bannaye nze mbadde ng'e Uganda kino ekintu sikirabangako nga kisoose mukubira ku kyeyo kisoose mulumbira ku kyeyo omanyanga nti mukwano eiza ginzoba emizimu gyewamwe gisituse girwana wali nnyonnyonyi oleeta olugezigezi njagala kuzzaayo ofaanane bali bajjajja ba batalinnya nnyonyi lwaki oleeta olugezigezi n'olinnya ennyonyi ng'ewamwe temulina kulinnya nnyonyi kati olinnya ennyonyi ogende eyo okole ssente ogaggawale ng'ewamwe mulina kuba baavu anaye sitaani yajja kubba kutta kuzikiriza so abamu oluusi ne libeerawo nga ddogo nga waliwo munnange eyakukuttemu era bw'owuliranga ekintu kyonna ng'obadde nga tokifuna ng'oli wano Uganda ng'omaze kulinnya nnyonyi manya nti mukwano toli wekka ekiddira oba olina okuyingira mu kye tuyita okusaba olina okunoonya Katonda omuntu gwe mmanyi yekka asobola eddogo asobola emizimu asobola ki Katonda yekka yasobola bikukwatira bwati n'abikuŋŋaanya mukwano n'abaako wabiteeka nga tebikyasobola kudda gy'oli nawe kennyini nga Mukama akwambazza omuliro so
twekwase Katonda tunoonye Katonda. Amazima gali nti bw'oba owulira nti oyagala okuba ekyeyo kinyumirwe ne ssente ozifunemu olina okunoonya Katonda. Waliwo abagenda ku byeyo nga basoose genda ku basawo baganda. Waliwo omwana yeewaako obujulizi, omwana oli yatutawaanya ng'alwala ebintu bimulumba ayagala kudda Uganda. Ne tulwana ne tufunza omufirisuuti Kadaama ne bamuzza e Uganda. Bano abaana singa soboka ne bavangayoko ne bawa ku bujulizi. Kadaama yawonera ku airport, yayinanga ebintu ebyali bimukozesa nga kijja ne kimukozesa. Omwana wansi n'asensebuka nga n'otambula takyasobola ng'ekintu kimukozesa. Kadaama kumuzza e Uganda yawonera ku airport, naye ye ekintu ekyali kimukozesa yali amanyi ne we kyali kiva ng'akimanyi, naye ng'asirise n'atuteekako akazito n'atukaabirira. Mukama n'asaasira ne tumukolako nadde e Uganda, yawonera ku airport. Naye omwana awonera ku airport bwe yatuuka e Uganda tewali kyaddamu kumulumba. Ekirungi ye kennyini yajja n'atwebuulirira amazima after 1 week ng'ali mu Uganda. N'atubuulira amazima. Omukyalo ono era bw'ali batambula n'alaba VTN era aligiraba kuba genjogera mazima. Omukyalo ono akomawo atugamba nti bannange amazima ekyali kinnuma kye kino, ng'atubuulira nti bwe yali agoba ku bintu by'okugenda ebweru bino ebamanyi okweraguza, mikwano gyo ne gigamba gendako ewa jjajja gundi, gendako musaba ebintu byo byanguwe. Ayine w'omusamize gye baamulagirira n'agendayo. Bwe yatuukayo omusamize n'amwegomba n'amwebakako. Kati omusamize ono bw'amala okwebaka ku yandibadde omulwadde we, mbwaddamu amugamba naye tewaaligenze bweru n'osigala wano nkuwase, simanyi emizimu gyakusiimye. Kadaama ye n'awaliza empaka n'agenda wa ku kyeyo. Omusamize n'atandika okumusindikiranga emizimu gye gyalinga gikozesa omwana ono, nga kyayagala ki bimulemese akomewo e Uganda amuwase. Yensonga bwe yatuuka e Uganda teyaddamu kubiraba era n'agamba amazima, nze nagenda ku musamize era bino byonna yabadde abisindika kuba kennyini yaŋŋaana okugenda ku kyeyo, era ne bwe nagenda ku kyeyo naŋŋamba sijja kubeerayo, nina okudda emizimu gyansiima, nina omufumbirwa. So kati mulimu abakyala babeera ku kyeyo n'olwanagana n'embeera, naye ng'omanyi gye byatandikira lwakuba nti musirika, ng'omanyi buli kimu ng'ogenda kukona nakyo. Mulimu anti abamu abagamba tibanagenze ndifa n'ebyama ebimu. Kituufu owaayi si kirungi kusaasaanya byama byonna, kirungi oluusi n'ofa n'ebyama byebimu, naye ng'amazima abamu baba bagamanyi ebintu bino, okubonaabona kuno byonna nga bamanyi ku soosi gye bikola kijye biva. So kati bamikwano, siraba nsonga kyebeera ekutwala ku musamize. Bannange, bwe tulibako ekintu kye tutegera nti ebintu bya sitaani asobola okukuwa, naye akuweerako ebirala ebijjirako, kubeerako obuyinike. So twekwase Katonda. Nze kye naalisabye bannange, Katonda asobola, ye muntu akuwa n'akuwa n'omutima gumu, n'atakuweerako ndwadde, simanyi n'atakuweerako biki, ng'akuwadde. Mukama bwaggulawo oluggi aba aluguddewo. So twekwase Katonda bannange. Sira kiki kitwala kutambula, oluusi abamu bamumanya ebintu byammwe, oluusi abalala bambi bibeera bizenga bikutawaanya kuva buto nga naye tomanyi gye kyatandikira. So byonna kwekwasa Katonda yasobola okusumulula. Abalala oluusi ddogo. So tugezeeko okusirika ne tuba nga tetugamba bantu bintu byaffe. Mu abo b'ogamba tomanya ani wa mutima mubi, ani ayinza okuzikiriza destiny yo. Kyekyo bamikwano. Naye tusaba sisita ono Mukama amukwatizeeko bambi. Simanyi sigoberedde nnyo kuba nti nondoola story ye okumunoonyanga ye omuntu, njogereko naye ndabe
kiki kati ekiriwo naye tumusindikire essaala kuba sikiwa nti omufirisuuti asobola okulaba ku situation bweti oluusi n'akusigaza mu nnyumba ye batya kyemanyi ku mufirisuuti ata era okubeera omufirisuuti ng'okubwa ebintu bwe biti n'akuleka mu nnyumba ye ng'okyakola obeera olina omukisa batiira ddala bayinza omutika ne bamuzza e Uganda so embeera ng'eyo bambi